Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nako buzibu saamunyiigira lwakwawukana kwaffe nakati nkimugambye nze saamunyiigira kuba twawukanye. Okunyiigira kwange kwe nanyiigira Tobi kukeera nca n'akola video gye ndowooza nti yali ayagala kulaba lutalo wakati awo nga lusituse kibeeko kye kimuyamba. Maybe kye yali ayagala olutalo lwe ebigambo ebyo bye byannuma nze ng'omuntu era bwe busungu bukaboka bwe nali mbaddeko ne Tobi obuvuddeko leero. Yes, Bamusonyiye dda lwakuba abantu babuzaabuza ebintu bibiri: okusonyiwa n'okwerabira ne babigatta wamu. Tobi tumusonyiye yadde tetujja kwerabira. Oba enjawulo mugiwuli ogifuna? Okumusonyiwa musonyiye naye sijja kwerabira. Mugenda kuddamu mukole nga bwe mwakolanga mwenna. Nedda buli omu agenda kubeera gy'ali. Buli omu abeere gy'ali akole ebibye. Naye nze kyenvuddeko nti omutima gwawe gutukudde sikyamwinako buzibu. Nsubira netabuninaako kye kimuleese. Ekyokubiri nti azze n'omusumba omuntu nga mukulembeze mu ddiini obula bw'osinzira mu maaso go waganya loga nti nedda nze ŋŋaanyi. Ebiseera ebisinga ekitiibwa ekyo kisigalawo. Nange kennyini bwe mma nzigyewo nga nakye ŋŋenda okusaba bwe nzija ne musumba Serwadda era ensonyi zikkwata mukko noga n'ogonda mukko n'otakolanga bwe wandikoze. Kiba kitegeeza nti nno singa tazze na musumba okwetondwako kubadde kujja kusooka. Ebibuuzo byandibadde bingi nnyo. Ebibuuzo byandibadde bingi nnyo naye okujja n'omusumba already ebadde bribe ereetedde okukkiriza. Abantu baali banyumirwa nnyo sikitisi zammwe nga mukola muggana mwenna. Essaawa zino ne mutandika okuba nti mweyawulamu. Omuntu agala kumanya kiki ddala ekyatuuka okubaawula? Ekyatuuka okutwawula Tobi watuukidde okujja okwetonda ate tunnakyogera tetukyakyogedde kuba tekirina makulu. Kye kimuleese okwetonda ng'aga nti yeetondola okwogera ebigambo ebitali bituufu. Era nange kyekyali kyanyiiza bwe yeetonze olw'ekyo ne mmusonyiwa. Mwamwetondera kuba nammwe mwakolanga bu vidiyo nga mumukuba. Nammwe mwamwetondedde? Nga ka vidiyo ki? Yaleeta omuliro nga nammwe muleeta omuliro. Nga guliwa gwe ŋŋamba nti waleeta omuliro bwe guti. Gwe ŋŋamba nti waleeta omuliro bwe guti. Bwe mukola mubimanyi muyitawo muti naye nga muba mu mukola. Gwe lwaki toyita gyempise? Gwe lwaki oweta? Abasajja oba baakuloze ate bandoze batya? Nedda kiri bwe kiti kambabuulire tozza lwanca mu lwaleero kubanga olw'enkya luba lwagaze. Bwe mbanga Mukama mpadde ekisa n'enkomawo okwetondera bakama bano bazadde bange era nkuba omulanga eri abantu mwenna. Ne bwaba muganda wo muyinza okusobagana omukuba ekikondo akuddako maama ne taata tokitwala nga kyangu ddayo omwetondere kubanga emyaka 2 gye yamala ku nsi bwe nali ŋŋenda ku Soloti ono Sabazonto yampeerana omutwalo kanga linnyo yange okola otya era ne chance eyo yaginfunira era ne bwe nakomawo nali eri waggulu twatuba photoshoot ya Comedy Store nangamba enkya jankumpewo nga wanataddewo ogundi Dr. T bw'atajja kiseera si Dr. T bw'atajja nze nvaawo. So olaba nga sacrifice ezo omulangira Ndawusi ye taata waffe ffenna abali wano boolaba ono ye musumba wange bwe tukwasaganya ensonga ey'omwoyo neetonze era kidoomole nansonyiwa era mwebaza Sabazonto ne bawagizi Bizonto bonna mwenna. Ekirala ekibabuzaabuza abantu balowooza nti Tobi azze baddemu bakole Bizonto nga bwe baali. Ne bwe weetondera maama wo gwe wavuma bw'omwetondera oba tomwetondedde oddemu osule mu kisenge kye oba mwasulanga oba mwetondedde osigaleyo mu bufumbo bw'ogyoli naye ng'oli bulungi naye ng'osobola omukubira essimu n'omugamba maama ndi challenge wano mpa ku magezi ekiba kitaliiwo naye tegeeza nti n'ogenda kuddayo mu nju akuwenga ekyemisana n'ekyeggulu. Kakati kankubuulire ekyo kibuuzo kinene era omuntu yenna asobola okukirowooza naye ani amanye ekinaabawo omwaka ogujja mu January? Ani amanye ekinaabawo 2025? Nsobola n'okugwa ku mmotoka
ono bw'abeera omunyiivu mu mutima kubanga muzadde wange motoka sobola kunkuba nenkutuka nankubadde olwali olabanga atambula omanyi bw'otema omusota so sigala nkugira bwegu no bakukoze otya bakutemye obulamu bw'omuntu avuma omuntu amusinga oba anyooma omuntu amusinga aba abutemye ne bwalabeka nga adduka ekiwalazima ekyo kasita kiggwamu azikira omulundi gumu kubanga njagala obbawo ekyokulabirako omukisa gwa ba radio ne wizo gwali mu kamiliyoni omukisa gwa King Saha guli mu kamiliyoni ogwangu guli kusimba guli mu Ndawusi guli mu Sabazonto n'abalala Lodi Mandeevu n'abalala bimutamanyi Kurujejje Semanda tasobodde kubeera buno obudde guli mu abo tulabye nti okwetonda kukujiddeko emperekeze z'ebintu kitegeeza ki bw'osoma Bayibuli okuva olubereberye paka weesembera togenda wa muntu nga tolina kirabo togenda wa muntu kyokka ekirabo ekyoleese kiba kyakumugula kubanga bano bonna abaami byembaleetedde basobyetuusaako baami abayimiridde ne bw'oba ogenda mbazadde ogenda togenda na ssente singa mbadde ngamba nti nembala wano mbadde mbayisaamu amaaso naye bw'oba ogenda mbazadde ogenda na sukaali si bwe kiri okwetonda n'okwerabira kyanjawulo osobola okwetonda ne bakusonyiwa naye nga tebeerabidde ki kyogenda okukola anti kyetuva tulekawo amalaalo okutujjukiza abaakola ki abaafa naye nga baba bakola ki baafa era bw'ogatunulako manya nti gundi yazaalwa ennaku z'omwezi nga 26 n'afa nga 3 yafa mbiro abantu betubadde tumanyi abasinga okwetonda mwe muli kayi wisdom akola leero ekintu ekya ne yeetonda naawe omwegasseeko tetukulabe ng'ozzeeyo era okwetonda kati ekyo kaye kyakusinga nti yeetonda gwe tokola ki naawe olina bwozzo ng'okola ekisinga obukulu omuntu bukkiriza nti nakola ensobi samweya buli lwakola ensobi oba weewala ensobi endala ezandizzeeko kubanga ogiyigirako bw'oba ogikkiriza bw'otagikkiriza ojja kukola endala n'okola neera wayogedde ekya side mirror okutomera mira otomera ne bagamba yimirira n'otomera owa booda n'oyingira obwana bw'essomero n'ogwa mu tuleera n'otomera n'omusirikale wa poliisi olina abawagizi bo ne Bizonto birina abawagizi baabo essaawa zino mugamba nti weetonze naye tonnabakola twogera kigambo kyonna nti weetonze mu kamera ku bantu abakulaba ozereeti tubadde tusaba abantu balage nti noweetonze abawagizi ba Dr. T Amale abawagizi ba Bizonto n'abawuliza ba radio Simba okuva gyetandikidde bamanyi history waffe obulamu bwange bukwataganye n'obwa Sabazonto n'obwa Simba wewawo n'omulangira Ndawusi ne Mandeevu n'abalala ekitutuuseeko ffenna ne bwe mba nnwanye n'ono tugenda mu gundi ya Simba mu fraternity ya Simba so neetondera abawagizi ba Bizonto neetondera abawuliza ba radio Simba neetondera Kidoomoole neetondera n'abawagizi ba Dr. T abaalaba neeyisa gye neeyisamu nga teyali nnungi neetondera n'eggwanga lyonna abaalaba kuba muntu bayinza okuba tebalina kye bankola naye nga baawulira bubi nga nina kyenkoze ekitali kirungi mbeetondera mwenna era sigenda kuddamu kweyisa bwe ntyo bakama bange mbeeyanza kubanga bansaasidde mu mutusanze twayogedde dde ensonga zaffe ne bakama bange bansaasidde era neebaza Katonda olw'ekyo nze kyensinga okusaba Katonda ankuumire omusajja Dr. T kyakoze omuntu yenna alimu obwongo kyakola ne bw'abanga mukama waffe si yamuwa emmere gy'alya naye okubanga erimu ku toffaali nze kamba bulinze okujja kwange wano tekwawukana na kwa Dr. T bwe najja nandekako omukono era ndiwo kubanga waali so nange nali munyizizaako naye odde waka bw'oti n'osiriikira n'ogamba maama nakoze omusango omunene nga si ye taata wo si ye maama wo naye wabawo obulumi obujja mu mutima gwo olw'omuntu ono kubanga tafaalirire yakuteekako weeriri so Dr. T kyakoze nkisanyukidde nnyo era nkisiimye okusobya ffenna tusobya naye n'omuntu asonyiye nakyo kikulu waliyo abantu abamu nga ne bw'omwetondera tasonyiwa sebo taata baako kyeyogera kuba mwenna yemwe gulu ekirungi tumusonyiye ate nga naye yeetonze tewaliwo nnyo kyanjawulo nti omuntu bw'obanga akunyiizizza onyiiga buli muntu yenna anyiiga ate ebitunyiiza byanjawulo n'ennyiiga zaffe zaawukana eriyo anyiiga n'akusanga n'akusekera eriyo anyiiga n'akusanga n'atunula eri kati olwaleero byonna tubimaliriza ffenna abaamunyiigira nga abamu tubadde tujja mulaga abamu abatamulaga naye nga banyiivu nya ate atalaga abamu byosinga nze alaga kati ffenna tulyokke manyi omwana bw'abanga asobezza ogusooka baddamu ogw'okusobya nga babadde muzadde wa musonyi waye ekibonerezo singa addamu n'asobya wanti waliwo ensobi eŋŋenderere tetusobya nga tugenderedde wadde abazzeemu ogwokubiri naye era ojajinga n'oweeyinga n'ogamba okusinziira wadde nga yasobya ne luli ne ku luno asobezza mu butali bugenderevu naye ate eriyo okusobya okugenderere ono ye musumba wange
eyandeese wano nga tugende omusumba kasooke wa Sabazonto abantu bagenda kugamba nti muli mu stand olw'okuba Museveni anaatera mukama wange omuntu yenna wa ddembe okulowooza kyawulira nga kyayagala era n'abafaani bange mulimu abanyiigira Dr. T oluusi n'okunsinga nze nsonyiye Dr. T bo si bakaka kumusonyiwa wabula baddembe omumusonyiwa oba okugaana omumusonyiwa si bakaka ekya stanti bakyogera ne bwe twali tutandika okwawukana naga nti eyo stanti ne bibaawo ne bwe yajja wano twetwalaganya wano wetwalaganya era ne bagamba nti era stanti kati ne leero oli agamba nti era stanti waddembe mugiyita stanti naye nze ku mutima gwange nzigyeko ekibaddeko n'abazonto bayigambo kyogera mu dakiika nze nebaza Dr. T olw'okuvaawo n'odda mu kifo kye si kyekyo olw'okuba azze ne yeetonda biri eri tubireke kubanga azze ne yeetonda n'amanya ensobi ye n'akomawo ne yeetonda nze nga nze musonyiye simuyinako buzibu tokiddemu nti ayinza okudda ekifo kye naki banja bubi nnyo ne waba akomyewo alina waayinza okugwa ng'akomyewo ekyo sikimanyi Sabazonto ajja kyogerako omusumba sebo taata bakuyisaani amanyi amanya nze ashamikisa nga nviye ddala ku Asha Mikisa musumba Asha Mikisa nga nviye ddala ku kanisa esumbibwa omusumba Sara Mikisa munankulabye tibwa voso giuga ya osazeewo ojje obribinga abasajja bano musonyiwe ekibuzo kirungi kubanga otesebe kigambo bribe naye we kyetaagisiza okukola obulungi kyetaagisa bukolebwe mu ngeri yonna ne bwoba waakuvaako kagalo bwe kibanga kyogenda okukola kirungi Dr. T kyali mu kukola today nja kukiteeka wansi wa concept gye tuyita honor lwakuba nti etandise na kusonyiyibwa oba kusaba kusonyiyibwa omulembe gwaffe guno ndaba abasinga wano ndaba bavubuka kati emu kye tulina mu Uganda tulina omulembe gw'abantu abato abatategeera kigambo kya honor nsonga nkulu nnyo eyinza okuba tetulina budde bwayo naye abantu omuntu ng'akusingako ku lusozi kw'okolera awaka woobeera omuntu yenna eyavaamu akusingako emyaka experience ey'enjawulo bw'oba oli wansi ne bw'oba omusinga ekitone kikulu nnyo okumusaamu ekitiibwa kati bw'oba waddewo embeera ebeera mu bulamu mu mirimu nga Julius ne Toby then kyetaagisa okutandikira ku nsonga y'okusonyiyibwa oba okusabibwa okusonyiyibwa omusajja atula wansi n'awulira ekigambo kya Katonda ebyandika bitusomesa nti bw'omala n'owulira okutu okumu n'owulira okutu okulala ofuna okukkiriza n'okola ky'olina okukola oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo